Okay, Zimbaka Studios. Aha, kusau enu nyini. VJ Ronnie the Master, the present solution to the unmarried. The president solution to the unmarried. Best Uganda. Mulambulambanga bulijjo baba kuletedde omulembe. Kekadde yesawa ne VJ Ronnie the Master. President obuzibu bwalina mu ggwanga lino lya ggwanga kubanga munnange obutali bufumbo kiyitiridde kyekizibu ky'eggwanga lino the unmarried. Kale nno olunaku lwa president nga kimwetagisizza okusituka ne vice president we munnange nno eggwanga eno abasingamu bavubuka, vice president muvubuka era nga muwala muto mulungi nnyo, so president muntu wa buvunaanyizibwa muntu mukolo era the president tutandika the Republic of n'omukulu akulya olukiiko lw'eggwanga olukulu kiyite honorable members of Parliamentary ono ye speaker. There is something Eggwanga lino a very burning issue liina ensonga enkulu ekutte wansi ne waggulu, and therefore that's why we have come here era nga y'ensonga etukuŋŋaanyisizza olwaliro wano and see how we can okulaba ensonga eno abantu b'eggwanga n'eggwanga tugivuunuka tutya. Yefirimu yaffe olunaku olwaliwo VJ Ronnie the Master kama kawaida. Muli mutya mwenna batumanyi obulungi ate nga bwe kitumanyi obulungi nnyo best entertainment ekuleetera mulembe ku mulembe. Munnange nno tulina Abdul Malik abo baminisita we shall have the introduction. Tujja kwetaaga okuba nti abantu beeyanjula n'abakulu abalala abaliwo ng'abakulembeze abalala mu biti ebyenjawulo, abakulembeze mu bitongole ebyenjawulo. Tulinawo vice president mukyala mwana omulamu mulungi nnyo muto naye nga byonna biwandiikibwa. Buli omu bw'obanga ogenze mu meeting ng'eno wali toli muwandiisi obanko n'akantu akawandiika abakuma president b'obalaba nabo bijuujulu. Eggwanga lino lirina president alitwala naye ng'obuzibu bwalina baaba yakulembedde bavubuka, akulembera bavubuka bakyali bato naye ekigambo ky'okubasa n'okufumbirwa kiganye. Thank you, Honorable Speaker bw'amala okwogera for that. Ng'ategeeza bekikwatako ono ye muwi w'amagezi owa pulezidenti. Mwami gundi We need kakati our nation to go on. Eggwanga lino lirina okugenda mu maaso kubanga munnange challenge eno oba kugamba kino ekisoomooza bwe kiba tekikoloddwako eggwanga linaabaawo. Gwe eggwanga liyinza okubaawo kwegamba nga temuzadde nga muliawo obeezi mwe abalimu mwe muba mukoma kati nga kyetaagisa mbw amaanyimu okuteekako gamba akazito ku batuuze b'eggwanga on behalf of our country. Ku lw'obulungi bw'eggwanga Speaker, kyetaagisaamu amaanyi. I, the presidential advisor, nze ng'omuwi w'amagezi eri president w'eggwanga lino Richard Mugagga ye muwi w'amagezi mu ggwanga lino. Eggwanga lyayitiddwa the Republic of Nangai. The Republic of Nangai. Best entertainment Uganda. With that, abakuumi bali steady nnyo kubanga munnange eggwanga lyabavubuka. Country amawanga agamu naddala nga mubaddemu entalo oba endwadde ezimu ezitwala abantu naddala abakulu okugeza nga zi covid endwadde enkambwekambwe ezo ezimala kwegamba emyaka egy'abakulu ne baba nga basaanyeewo. Twesanga amawanga agamu gasigaddemu emiti emito mingi. Ly'eggwanga lino bwe liri bwe liti abavubuka ne basingamu obungi. Kati n'olwali tutudde tuteese tulabe eggwanga lino liva lita mu mutawaana guno kubanga abavubuka bangi ate baganya okukola ki okuwasa n'okufumbirwa ekitegeeza okuzaala maneyane mye teri. Your Excellency the President of the Republic, Vice President mwana muwala Nisha the Vice President, Nisha the Vice President bane tunuuli enjujulu ng'eno. Passing by, I found out 90% of people are not married. Oyinza okkikiriza nti 9 ku buli 10 Dangerous too. mu ggwanga lino si bafumbo baganya okuwasa. Kyabulabe nnyo eri eggwanga ng'ate abalirimu bavubuka bato. Parliament. Kale nno abakulu bekikwatako nga bulaba speaker nga bulaba president ne bagamba nedda tulina okuyamba emiti emito katwetaaga eggezi ery'amangu n'embiro president eno bagiyita emergency. Richard Mugagga kati
with era nga kwegamba omuwa amagezi wa pulezidenti Tufu. Richard Rich Mugagga bana balina amannya mulembe gwabwe unmarried in the country. kati obutawasa n'obutafumbirwa gezi kyeriyinza okusalibwa Very much, honorable members. nolwekyo ba honorable members speaker kyava abeebaza kuba munange President. ensonga baajanguyidde ne bagamba katugende tulabe tutaasa tutya eggwanga lino. Allow me to take this opportunity to invite Your Excellency, the President of the Republic of Nigeria. Bw'atyo sipiika kyava asalawo okugamba ayanirize omukulembeze w'eggwanga Republic of Nangai. Can help us to overcome Ensonga nga zino zeetaaga omusajja nga ye omukulu kubanga yabaddewo emyaka mingi nga bano abaana abamu tebanaana kuzaalibwa n'abamutegeeza nabazzukulu be. I'm Dale Godfrey, the President of the Republic. President kyava asuka ne yeeyanjula. Abamu manyi okwemamanza nti President simumanyi. In the country. Ng'omutuuze omukulu first citizen. Period of 2 months. Kino alaba nga kikutte wansi ne waggulu. Yagamba nkiwadde emyezi 2. And right Kisalirwe eggezi. speaker, Era n'olwekyo you know. President n'agamba honorable speaker nja kutegeeza ebinaaba bigenze mu maaso. Kubanga nga ye omukulembeze w'eggwanga alina okuddayo ne yeemumuunyaamu n'abakulu abalala bekikwatako cabinet ministers be baani bonna kulanga ensonga eno esalirwa amagezi. Baakiwa emyezi 2. President agamba tukiwadde emyezi 2. Mu bbanga ery'emyezi 2 egyo bye bine bigenda mu maaso. Olwali olwo baba wajja ku maka agamu. Ati nga bwe twategedde abasinga muno mu ggwanga bavubuka. kale nango basanga Onajja omanyi okujja ewantu n'ojja nga gwe mugenyi naye nga kwegamba gwe olina okweyanjula ennyo. Kati maama wabona kyava agamba nti omugenyi muleetera akatebe afuneko waatuula. VJ Ronnie the Master nga bulijjo nze mba nkatuddemu ku 0704 oba 0778 tubagala nnyo mwenna ate ng'okimanyi nti bonna obw'omulembe obutukula ng'ate masavu merere best entertainment Uganda okuva wali emalaba. mwebale kuuma eno byemutusingako Baana bakola kale ne bajja babuuze ku anko. Anko akyadde naye bano abato tebamumanyi namwe mumanya anko yaani ng'abaana ab'empisa ennungi mulina okubuuza abagenyi. era dde maama Kale nno bagamba amaaso amati gabuuza nnyinimu. Omugenyi n'abuuza nnyini maka omukyala. Kakati ajja. tambudde mpola Ensonga emuleese okuginnyonnyola. kakano maama Atuukira ku nsonga. noonyaako naye bandagi Alina amaka abantu banoonya bamulagiridde bulagirizi naye najja nga atambula. Kati agenda okunyumya ku nsonga ayogera ku linnya ly'omwana omu nga wa buwala. Agenda okugamba ensonga zino erinnya ly'omwana Amina mbu yafa. Omanyi abaana abeetambuza ne mugenda muwaggula ne mutamba ne mudda eyo. Yagenda okujja wano nga webazaala omwana. Era munnange nga gwagambye Amina nga ye maama w'omwana. Maama wa Amina kyava tata wa Amina tijangola be yatutira omwana waffe. Taata teyayagana kumanya tewali kubuuza baanoonya dda Amina n'abula Amina aliwa. Taata musajja yeekolera gijje nfuukula ensi eno nsobole okubanga mperi y'abaana bange babeerawo watwala omwana bannange ke yajja kuno yafuna kiboko yayaaye beezunzazunza. Tugenda okuvaayo nno lino eggwanga eri pulezidenti anoonya kinaayamba ggwanga lye ate laba abayaaye. Bano si be banyugunya betwogerako balageemu mwana balage linda bannange pulezidenti obuzibu bw'alina buno olw'eggwanga ino simanyi. Waliwo ng'omukubeemu bw'ati tanaka byonna by'alina. Omutegeera kooki bw'abagamba kooki muvubuka muto ali ku baana banne bategeeza bw'osanga abo nakkubeemu 2 okuterera bw'oti nga by'olina byonna babitutte. Soko gye tulageemu bano batayigiriza bayigirize. Soko lindeko mukube tonaba kulya ku kikomando basulira bikomando banyugunya balina ssente. Kuba omuntu nga bw'olina omukuba nakano mukayingize banyugunya. Pulezidenti anoonyeza nsi ye magezi naye daba abeetendeka sayidi yeno bannange
eggwanga lyerimu tewali muzannyo kokyagamba tewali muzannyo tulina obbakuba tulina obbanyugunya eyo lyeggwanga kati ensi eragawa kati nno omu ku baminisita ye mukulu ono muvubuka muto ggwanga lyabato ne pulezidenti alina obuzibu kubanga abantu balina abamu bazibu kati omukulu ono sente zo ziriwo sente diriwo afuna kasimu awo naye nga mukadde maama yamukubidde akasimu nti abuuza ku mukamwana nti waali mulungi wabula yeekokkola omukyala gwe yawasa kati omukazi daba bwalumika awulira ebbawe bwamwogerako omwami agenda okwogera ku mukazi olowooza alina empisa talinako wadde nampisa subhanallah omwami yayogera ku mukazi we nenga kikazi kibi nti omukazi mubi amuyise n'ekikazi era kyantama saagaana kusembeeza katonda wange awo mba navuddewo dda nga nagenzi naye butamanya nti butambuza amazzi ekiro maama wabula omukazi n'awulira bakuba nti gwe toliiwo n'awulira muwala alina empisa mbi amuvuma asooka kwemuulawo okufumba emmere byona byona mbu yajja yeesesaasesa ogwasooka nga yeefuula omuntu omulamu kati yafuuka empiri mu masinde amusente kusiba nviiri kumugulira ngoye kati juzi namugulidde emmotoka empya kakati omukazi gw'otayagala omuwera kisinde zigula emmotoka n'abasajja oluusi tuli balimba wano kyona kyona katono saa zino kyageija mbu kajja katono kati mbwa kyali emmere kyona amatama kiringa kyekisodde kyasitama amatama gakyiringa banta mu kasozi k'ekitovu kati omukazi gw'owasa gw'ogamba ebigambo ebyo kigende simanyi oba anaakola ntya njagala agende naye annemeddeko abakazi nabamu abali mu bufumbo gye muli emwenoonye nze saagala abeere omaama sikulimba ku luno nno omukazi waali awulidde bba gwamanyi bulijjo bagwalowooza bulijjo nti amwagala naye wuli omusajja bwamwogerako nze simwagala agende akooye mbu yakoowadda simanyi oba nakyegobako ntya subhanallah esente zange ate kipakira okulya obuli emmere kirya mbu alya nga kisodde kirya ddala naye tekizaala subhana balina abakazi abalya ssente z'abasajja nga temuzaala mulimba bakubasizaki saagala ogenda kujja eno kubanga nze kyova olaba neggwanga lino pulezidenti bwe buzibu bw'alina era yeezo meetings twabadde tulaba kati nno munnange bagamba oba ogeenyonyi nga namunya ali ku nnyumba ono tanaba kumanya nti obedde omukazi awulya omukazi agenda okuwulya nga kimuyitiriddeko n'agamba sirinda ebivumo birala kaŋŋende alo omwami ne yeebuzaabuza egende mwasirye mutya kati mbw agenzi mu bya bizinesi nonno omukazi alabika alina kaleesaako okunywa gende bizinesi etambula eti kye tuyita ekyana ky'embogo omusajja kyavuma mbu kirya nnyo emmere omwana w'abandi yabugga amatama yennaanyirira abasajja abasinga gwe bali badde bagamba banne sigenda noono naye tunuulya abannange alina ebirungi yabyevuma kakati tayagala n'okumusemberera naamusemberera ali ku bizinesi nja kutuulako n'ekikazi kirina effujje kimaze n'omutegeera nti takyagala anti nezira ennyumba nga wenakugambye ennyumba ezakagwako gorofa ziri 5 abadde ayogera ku mmotoka eziva e Kenya bayita mmotoka alina ebizimbe ebizimbibwa zikalina bavubuka bato ssente weeri n'abasinikirako miliyoni 20 subhana kankuwayo mukamba asinikira obukadde nga abiri awo omukyala nno bambi aleesaako okunywa soka ombeko wali omuntu ali kunsumbwa wano kale oddira mukazi onogamba mbu ansumbwa amwogeredde ebigambo tusabeerako n'amagezi avuma kuna magezi abuuza tolina magezi tosobola kubaako na magezi mbanga ndi ku simu mbaako respect so mbu bw'abanga alina byakola muwe ku kitiibwa gwawo bugeringa ekigugu kyabinankani wantumye bw'ajjanga migugu gya ndiboota za nankani za buleega bw'oversize kwatagwe nene omukazi gwavumanga naye omanya abakazi abamu bwe bajja okufumba baba bazze ate ono yategedde nti kati tebamulabawo byonna abiwulidde ye amuyitidde kaakunywa wangi nebula kutumye oba tutegeera omusajja alabika mukoowu ogala mabawo ndi bize ero lyawo gamawu naye baliri ono minisita mulamba ekiki pulezidenti ali ku butazaala naye ono ne babeera awo ng'atandawo omukazi gw'alina weekokkola gwavuma ekifo ky'okulowooza ku nsonga z'okuzaala naye agamba mbu omukazi tazaala ebyo kuyomba biteeke ebyoyombayomba bibyo ngamba nyina ensonga mbadde nsaba mukwano mpe ku ssente ekimwetera mukwano mpe ku ssente ngenge mumpe sente baogamba ndi wano ogaba sente ndi kyuma kikola ssente nasemize mukwanga sente
kati no mbwa amuwa ssente nnyingi ko sente oziwe omukazi n'amugamba ozimpadde okujja kuziwa abantu ab'ebbali abalala wabweru weefuula omusajja omulungi nekyotu mbu bw'abeera eyi gye batamanyi mu maka byakola yeefuula omulungi agaba era alabirira mukazi we nakwade milioni 10 azituutewa kale bwe nkutunywa ndabanga alimu n'amagezi milioni 10 abakazi nomuyige enjogera oyogera bwogezi bamanyi obamwadde obukadde 10 kati abweganye zinavile za milioni 10 omukazi ndamutema akabbo k'enseko mbu yamwadde miliyoni 10 zikola nviiri bwe kwatonywe munnanga abasajja abamu n'abakazi abamu mweyisa mu makubo nga bujja nti ebyammwe byatereereka era muli balungi naye nga banaye muli kizibu buzibu kati namwe ekyokunywa mugamba tobanga olinako onteereddemu amwekengera amugamba nomunempa ku ssente ndabirye maama mbu maama w'omukazi mulwadde mbu maama afe nga tompadde buyambi nze njagala ssente ayagala ssente omwana w'omusiraamu bumaali kati omusajja alina ekizibu n'omukazi lwa butamwatulira naye omukazi kyadde akyamaze n'awulira ate kentegeera nti wankoowakowadda nange sivaawo kwata nonyweko ate nkwekozesaako nti nkwagala nnyo naye nga nyina pulaani zentandise okubaako nazo mbu teyeesiga abakazi tobanga olinako onteereddemu olw'okubanga tamwagala nnyo era amwekengera kati n'omukazi amaze obitegeera kiba kibi nnyo nnyo ng'omuntu abadde akwesiga akufunyemu ebituli kati nno ate wekikwewunyisa omusajja ono minisita ono omukazi era gwayisaamu ebintu ebimu ebitambuza bizinesi ze amubuuza ebyabakozi omukazi agamba tompa ssente naye amubuuza byabakozi omukazi bambi nga mugonvu alabika ensonga yazikozeko ez'abakozi otyo nompayo ku ssente tunaabiraba naye kitegeeza amuwa yamuwa omanyi bannaye n'abakazi abamu temusiimirako ddala gwe noonyirira abwoto nogamba omusajja tampa ssente abakazi abamu mutuwaayiriza eyo gye mutambulira naye nga bagamba nti siryalaga mubiri ng'omuntu alabirawo budda bulungi nnyo nti amazima olya onywa naye omusajja yakoowa lwaki onneekuusakuusaako ate bannanga omuntu gw'otayagala nga akwekuusizaako omuntu gwakoowa nga akwesibako omusajja ssente weeri muvubuka muto ali muziikalina zazimba amamotoka galeeta kale wankubadde agamba mutayagala mukazi yamukoowa naye ssebo yakamugulira n'emmotoka gye wano kikazi kyamuwulidde kitandise okufunamu endowooza enkyamu tujja genda tulabe bizinesi zo ssebo tujja genda tulabe kati ebbanga lya pulezidenti lyawa abantu be eriggwako tukomawo nate era okutula mu nsonga eno gy'otegedde ey'obutawasa n'obutafumbirwa the unmarried Prime Ministers, the Vice President, era bw'ati omukubiriza olukiiko olwa palamenti muyite sipiika nayaniriza abakulu b'ekikwatako bonna abalina okutula mu lukiiko luno era olunaku ate olwaleero which the citizens of Nangai are supposed to follow in order ku luno baali bagambye sipiika abaga amateeka kugamba emisingi oba empagi ze tuyinza okweyambaka okulaba nga ensonga eno ey'obutawasa n'obutafumbirwa n'obutazaala esalirwa eggezi mu ggwanga lyaffe erya Republic of Nangai. they are supposed to follow Kakati yajja n'ennyingo 10 order for them to attain stable marriage ennyingo 10 ze yajja nazo so long as so that our country can move on well. eggwanga lisobole okuba nga litambula mirembe, Not have a country without marriage. eggwanga omutali bufumbo Everything lya ngeri kyeri, on marriage, even the Bible says, kubanga and produce, multiply. n'embyawandiikibwa Mukama tugamba mugende muzaale mwale mulye ensi ate mugijjuze. The number one, Ekizibu nga tejjuzika. hard work. Esiteeka erisooka oba ebbaga erisooka Your Excellency, sir, kukola nnyo. the citizens of Nangai Kakati nga sipiika agamba to work hard. abatuuze b'omu Nangai balina okukola ennyo, Poverty is something very bad. kubanga bannanga obwavu kintu kibi. Omuntu bw'akuvumanga obwavu omugamba nga tonyongerako kigambo kirala aba akuvumya amagufa, Very hard for the children to get medication. kubanga bw'oba tokoze abaana banaasoma, abaana banaalya, banajjanjabibwa, oba No food in that home. ne mu maka temubeera mmere. Lack of guidance. Ate n'ekirala Excellency, sir,
We need to get the Sengas and the Kojas. kyetaagisa okufuna abantu abanaabuulirira abaana baffe Right. edda Sense- nazzi kuno nga bajjajjaffe bakyali bulungi twabanga ne bakojja ne basenga okubuulirira emiti emito Early marriages, kubanga abaana beefumbiza ennaku zino nga bakyali bato nnyo. there has been early marriages in the country of Nangai. eggwanga lino lyannangayo bwerito bwe libadde nalyo This is the abaana kwefumbiza of these people indulge themselves in marriages, beetwala mu bufumbo nga tebabuuliddwa tebatuuziddwa and therefore by the time they realize the concept of kati bagenda okutegeera ensonga zino have already gone astray, ng'ebintu byayonoonesa edda tebakyagambikako can't tebakyasobola kuzza bibatandika mabega take care of them, teri agenda balabirira n'obwana teri agenda bulabirira money, they end up abandoning their children. kyova olaba n'abaana bangi kati ku nnaku zino kye tuyita street kids abazadde babasuulawo kuba tebaabuulirirwa. The diversity in the differences in culture, n'ekintu eky'ebyobuwangwa kubanga eggwanga lino wankubadde abavubuka bangi naye bangiko mu byobuwangwa bungi see, they have ate ne weesanga abantu bafumbiriganiddwa beewasizza oba baagalanye Thereby- naye nga buli omu amanyi ggwanga lirye. can't with your father-in-law, and weesanga n'omuntu ayagadde ssezaalawo oba yali badde ssezaalawo oba wegamba eggwanga lirina emitawaana Yes, bannanga obutamanya bya buwangwa bwewammwe kibi nnyo. abantu bali badde buli omu amanya oli wa muziro ki weddira ki nyoko yeddira ki ewaffe babiyisa batya are divorcing. naye ne weesanga enkya bakafumbiriganwa enkya bayawukanye. These days, most especially the youths, ennaku zino conducting courtship before they marry. abaana b'ennaku zino tebakyasooka kwagalana. Yes, sir. tetugamba nti kwogereza genda weyanjule munno mumanye akutegeere azaalibwawa jjajjawe yani beeyisa batya ewaabwe. Realize Eh? one of the couple is a night dancer. toyinza nakumanya walibanga ogenda okuwasa oba okufumbirwa omusezi Realize late when nga n'omulala ng'ate ye mukinjaji abantu batema emitwe. it will be kwegamba kiba kibi nnyo okugenda n'omuntu gw'otamanyi buvo bwe na buwangwa bwe. here. kyetaaga abantu basooke baagalaneko nga tebanagenda mu bigambo bya bufumbo. Kudu- abaana amaali badde muva mu maka g'abazadde ng'omwana baakuwaddeyo bubi Friday. baakusasudde maama yafunye boarding taata yafunye kanzu ente baaziwaddeyo na bikimu kyonna. Version. n'abasajja bateka abakazi ekitiibwa mu bakazi. And on the culture, so bw'osula ebyobuwangwa price. nga This makes it difficult for the family to be stable. family tesobola kuba kugamba wamu The family of tesobola kuguma. lady, the parents are not happy with her because she just escaped from kati baliri omwana atolose butolose avudde eka atambudde agenze yeefumbiza omusajja n'amuwa ekitiibwa and this gentleman is not going to take this lady tasobola muwa kitiibwa kubanga aba yalonda bulunzi kyewedde. n'olwekyo abawala mulina okwanjula abasajja n'abasajja mulina okugenda okulaba abakazi bammwe gye bazaaliddwa so n'abakazi okumanya babba bammwe wa gye bava kati obwebudde bwe mumala nga muli mu courtship Divorce. okwagalana kyovula nti obufumbo bw'ennaku zino bufudde mangu. Your Excellency, sir, pulezidenti omulungi ssebo of serious and tough laws, twetaaga amateeka amakakali. domestic violence. Ee You find that the kubanga tulina kye bata domestic violence abakazi n'abasajja beekuba emigo ewaka eyo. violence culture, and the law is not very strict. kati ate mbunga etteeka ly'omu ggwanga lino nangaye nga teriyambyeko oba mwekube mwe mumanyi. Of human rights, there is no death sentence. tewali n'omu asalibwa kibonerezo kikakali nti anaatya Practically, teri n'omu atya nti oba banankwata kuba nankola batya kwegamba nga eggwanga lyetagamu kwegamba etteeka ekkakali ezzito erinatiisa abantu abo. list superstitious culture of torture and mistreatment of women. You find that these women are mistreated, bakazi bangi babonyaabonyezeddwa that they are not bayiganyiziddwa. omusajja akuba omukazi n'amusamba n'amugoba. chicken, pork, and some kinds of fish. This one denies them nutritional rights, and therefore amawanga agamu ssebo ne osanga mu nnyumba omusajja agagamba nti wano nze ndi enkoko nzekka nze ndi omutwe gw'engege nzekka ekyennyanja bwenkigula kyange. Sir. kati bambi omukazi nakazadde alina olubuto tomuwadde byakulya bizimba mubiri omwana gw'anaazaala anaaba atya. Excellency, n'osanga abaana bwe bazadde bakonziba bukonzibi. the last point. byonna byonna nno bikulu. In the country of Nangai, tulina ekizibu mu ggwanga lino people are illiterate, mu Nangai They are- republic abantu obutasoma. doing jobs which can abantu obutasoma n'emirimu bwegito tebagifunye emirungi gigasa. of their families.
An educated person, lady or gentleman, bw'atyo will plan sipiika n'agamba nti abantu obutasoma, omwami nga tiyasoma n'omukazi tiyasoma, awerera atya omwana, alabirira atya omwana, y'omulimu gw'anaafuna gunaavamu akasente akamala. about family planning Kale n'olwekyo abantu bwe batera bati balina family planning bazaala buzaazi. day and night. Ne weesanga abantu kwegamba bali mu byamukwano bya kaboozi kiro na misana, Then children kufumbukula obwana balinganga emmese wanga bulaba akamyu. very dangerous because Ozadde abaana 10 toyina school fees wakubawerera, toyina kyakubaliisa, bambadde ki obukugunyu butambulira bweru. Kyovula nti kwegamba n'abaana ku streets ennaku zino beeyongedde obungi. so your excellency sir, N'olwekyo pulezidenti omulungi, those are the 10 points ezo ezimu ku nnyingo 10 ze tulabye with me ze tulina okulaba kweganga tukwasaganya bring to the awareness of the citizens. abantu baffe ab'omu ggwanga lyaffe Nangayi Thank you very much. Your bategeere ekyo tulina okuba nga tutambuza nga suna nagenda mu bintu byakuzaala. Honorable Speaker, Kikulu nnyo. Your Excellency, Kati buli gavumenti ebaako n'enjuyi ezivuganya introduce myself, oba oli oluvuganya. Honorable Jeffy Liadong, representative of Mwembe Tayari, and Mr. President, Jeff wa Mwembe Tayari sure that people in my area ye ng'agamba nti abantu mu kitundu kyange nkakasa bajja kukwata amateeka ago. in the room. Your excellency sir, the president of the Republic of Nangai, you have heard from the horse's mouth. Bwe bityo Honorable member, omukubiriza w'olukiiko era nga bwe kibeera bulijjo ng'akubirira tumalirize meeting eno kuba tulina okulaba ensonga ze twogeddeko zinaateekebwa mu nkola. respective Ekikulu ekirungi ennyo abavubuka be twogerako nti eggwanga lijjudde bavubuka munnaye ku luno olunaku into baalumanya ne bajja batuule bawulirize balabe eki kye tugenda okusalira amagezi mu ggwanga lyaffe. Munnange babatirako entimbe ennene ne batuula balabe pulezidenti ng'ali mu lukiiko olukulu bwe luti. Ne batuula baawuliriza era ne bamanya ebyogeddwa si byagamba mbu hiyase baatugambye ebigambe. members, the vice president Akati abakulu bonna nga bamaze okwogerwako bamaze okumenyebwa ebitiibwa byabwe and other ministers in their respective. mu bitiibwa byabwe ebya buli kika. Allow me invite Kyava asaba omukulembeze w'eggwanga Kabeejjungira yennyini muzeeyi abasinga obukulu jjajja w'abaana era nga taata abyeko kyagamba eggwanga lino kubanga munnange ennyingo ezo zimaze okukola ki okuteekebwawo tundakola tutya kati nga pulezidenti omulungi era jjajja w'abaana nga bwe kibeera bulijjo jjajja waffe omulungi ennyo abaana bamaze okuwulira ate kati bw'abanga sipiika amaze okwogera gw'onooba onoogamba ki yakkaatiriza bukkaatiriza nsonga eno. Saagala baana bakyejo, saagala batasomye, saagala batakola. Abaana mufune baana bannammwe muzaale, tuzaale ensi Mukama yagituwa, tuzaale tuliye tunywe naye nga tumanyi nti abaana be tuzaala balina okusoma. N'olwekyo tunoonye emirimu emirungi eginaavaamu essente aye tuwerere abaana. Pulezidenti musajja mulungi nnyo kubanga ye muyivu yasoma yategeeza abaana era abavubuka ne bamuwulira bulungi nnyo ne bakisemba. Naye wankubadde pulezidenti agamba saagala mize mibi mu ggwanga abaana bakyagaanye. Abaana bano kwegamba akakyama amamera bw'ogezaako kukagolola kamenyeka bumenyesi bano tebajja kugwa mu nsi bo babaayo banyugunya. Ono ng'ajja n'ekikoola ng'ajja n'ennwa bo bagamba tebagenda kuwasa pulezidenti bamuwulidde. Kale mbuno oli amazali ng'akugamba nti mwana genda ogeyiweko genda onaabe naye mwana gwina watuuka kuba bubi mwana abamu batandika bitandika ebintu uno akati kamuyisa bubi ogiwulidde ne mwana gwe ogivulubana buvulubanyi mwana ogikoona bukoonyi bali ku njaaye njaga. Eggwanga omukulembeze yenna alibeeramu aba n'omutawaana. Twagala nnyo okunenya abasajja abo n'abakazi abo batwala mu bukulembeze naye balina obuzibu nabo obunene nnyo ng'ate abamu ababatawaanya abaleese ebizibu mu ggwanga baana baffe betuzadde kati baaba ontoyinza kugamba nti omutereeza kikutwaliyo ebbanga gwanvu kale n'owulya mbunguli y'omukazi engatto simanyi akole enviri nze nyambula kasaati kamu sikavaamu mbw ate muguli ebiteeteeyi simanyi agende mu saaloni ebyo biba binkolera tebindya badde bo toyina kyoyinza bagamba basulirira bikomando bagwa ku bifugi by'abantu koko gy'olunda gye batwala kasawo koyina kali mu ssente ke bakusikako ne bagenda ne babeerawo
Emwana ono kyali tetumuwanga bintu byaffe ono mwana oli mukodo okubibyo omwana bemanyi n'obuzezeze bennyininyini omanyi nti abavubuka abo bazibu nnyo bamanyi n'okwekyunya bokka na bokka kati otyanga omukulembeze akulembera eggwanga nga lino tuba tuli awo nga n'omulala agali buna ate ono azze yeetereddemu bibye azze yeetereddemu bibye kiki tomulabisa omwana okulabisa okitegeera mbu baleme okugyayo weakness point yo aleesa ke Mexico ebika byenja yabaye balina bingi babiwa n'amannya n'osanga bano abakuba kongo mafuta ga nnyonyi omwana nga yenna yayononeka yaggwayo dda kale mwana oliya mwana laba abazungu laba ono bwalamuza empuuta enja yekuba abaana n'ogamba kiki kino ng'omwana laba omuzungu alamuza empuuta mu katale wali emala bba tugenda okuvaayo kulikayo abakulu n'abakulu bakyala basisinkana kakati omukyalo nga bwe twategedde muka minisita mulamba waliwo omukwano gwamukyaliddeko oli boss lady boss lady naye maama wenyirira munanga tisente muzirimu muzitogatoga lwaki tonyirire onyirira munaye mbw atamunya gye yava mbukaali katini ng'omusajja bwe yalangira luli tuli mwana gwe tuli awo tuli bwe tutyo akati n'ensonga egenda mu maaso abantu batula mu maka gaabwe naye nga balina ebizibu weegombesa mukazi munno omusimanyi muka minisita simanyi muka mugagga gundi naye nga yamanyi kuba atudde ku mpaama kiki olina buzibu ki nange ndi wano ebintu si byangu nga mugamba ebintu byendimu bizibu wano ne mulamu naye mwana gwe abadde ayogera ne nnyina ku ssimu alina ebigambo byayo baluganda bano nga mugamba mulamu byagambye maama we bisibuulyanga nako byesimanyanga nako naleka agamba nnyina najja ninga kati ngezze sitegerekeka naye mukkiriza abakazi abamu mugende mujja mu bufumbo nga mazima muli kakazi katini omusajja n'akulabirira n'ogejja gwena n'obugga obuzibu osiimangako onono kyamunyiizizza kubanga yamwogeddeko bibi kopi alina ssente ng'omusajja no kituufu tagaba naye gwali mulatako wale n'ekikumi w'omumaka takuwa agabira b'ebbali abasajja gye muli abakola ebyo bwe bityo akugamba ng'omukazi ono kufunako kyakufunyeko akwawula bwawuzi mu magezi ge kati agenda yeewaanawana mu bantu mbwalabirira omukazi nakola ntya kati wabula byeyawulidde bimutuuse abuuza muganda we nkole ntya ate eŋŋanda manye ezimu siziba za luganda nti maama taata eŋŋanda ezimu ziba za jasi mikwano ndaba endowooza nno gyafunye mbw ayagala kutta musajja ng'onaana naye bika munnanga azze ate yemmo ku byempulidde olwaleero omukazi byawulidde bba amwogerako yakooye bannange abasajja twegendereze ntuuse wano awulira omusajja amusinye amutuuse ku malaka nze nyinayo kiira gwe mmanyi ne bwe mukubira kati bawo abaluwe asaana kutta nti aveewo bagenda muttisa kikasaale oli abwabuuza n'enfa gye banaamuttamu oyagala aveewo njagala mujjawo sigale mu bino ebintu bino kakati ekimutta kusigalamu ssente nnyo naye essente gyagala okusigalamu ono ogiddukanya akyuka si yenze oli mukwano yali mbu mutiitiizi kati mbu yaguma ono alina omutemu mu bamuyita bulakali mbu mukazi muzibu nyugu nga bw'olya muganda wange kyokiwedde kya ssente si buzibu ssente si buzibu mbu omukazi oli omuwa obukadde buna naye ebyo byonna ebigwawo nze tomanyi okwekengera togamba nga nti nze nakugamba nti kale kakati nno omukazi ayagala kutta bbaawe bannaye abantu twegendereze era bw'obanga okola ebintu byo manya obangako ne kabbaakapo ate bwe tubanga tulina abantu twogere nga byetumanyi bitwogera yadda wano n'agenda ageyageya omukazi n'amwogerako bubi omukazi kati yanyiiga kati no munnange amulambuza n'ebyobugagga byabwe naye omukazi agamba kankutta mbyesigalize naye ate nammwe ne mutamanya oluusi abantu abamu essente y'omwami oba omukazi gyagala okutwala tomanya yagifuna atya kyekisooka gwenza okulowooza nti businessman kati ono minisita nti oba ssente zivamu eyo bwazifuna naye gwe osobola ozifuna osobola ozibeezaawo ye maama yekka yaaliyo talina bakikakye ojja kutta omukazi oba omusajja osigale mu ssente naye ng'ab'ekika bajja zikusesemya bajja zikulemya kati olowoozangamu abamu tugenda tukola ebintu nga situmanyi ne tulinnya munnange gye gava
banjuka nti bw'olinnya mu gye gava oba ogenda gaddugaza buddugaza. Naye abakazi abamu tussa abasajja n'abasajja abamu tussa abakazi nga twagala ssente zaabwe, enkomerero yaabyo ate n'ebikola ki n'ebitwononekera. Katulabe empozi ate eno etutwala ludda wa. Tugenda mu maaso okuva mu Best Entertainment Uganda. VJ Roni omusajja amulambuza eby'emmaali, amulambuza maali ebyo ne bina bizimbe bye biri awo. Muvubuka muto alina mukazi yakagula ziri awo naye mbu yalaba nga zikaddiye annange n'okwejaakajaaka. Ate kino kiri nnyo mu bavubuka mu mirembe gino, abavubuka mwejaasejaase nnyo. Kati mbwe mukazi akaddiye ayagala afunemu kwegamba endala. Waliwo eziri e Nairobi bagenda zireeta, kati zino batwale, kati batwaliwa. Ebyo n'omukazi yava mu bwavu, wagambye wamulondana ku street kyenkana, kati awulira obugagga obuzanyiramu oli mu kwefuula bbereje nga lwaki takwagaliza kufa ng'ate omwogerera bibi. Ayagala kuzimba kalina, alengeza n'okulengeza ayiri eri bakyagizimba. Ayina n'ezikalina endala eziri ebbali bali mu ssente. Ekikulu tebazadde baana, talina baana, kati baana anaabitwala. Nenno munnange okuzala kirungi, kuba munnange Naduli yatugamba ne Mukama yatugamba muzaale mwale, ayi n'agamba omukazi nga bwamwagala ennyo. So omukazi mu mutima agamba okiinaani, obugagga bwaffe bukulaakulane. Bwe yava okwogerako bwe gwe badde ayogerako mbu simanyi ekikazi kintamye, simanyi kigenda ddi, tekizaala kiri awo. Kati oyinza okwogera ebigambo naye nga gw'obigamba ye akukeneka. Kati omukazi ono kyava amugamba mu mutima nti nakuwulidde ng'obyogera. Kati olwo byonna bino byondaga Alabye ddala emmaali ngenda okukola ojja kukitegeera. Subhanallah. Kola kyonna Ngenda kukola kyonna ekisukukula nga nkusesemya nga nkulessa bino byonna. ngenda kukulemya ensi. Eyo y'endowooza y'abantu abamu, naddala omuntu gw'oyisizza obubi so nga abadde yakuwa okwagala kwe obulamu bwe. Bambi kikazi kyattu obwo bwe busungu. Kati wetegereze, baakibuulira bulungi nnyo gye kiyinza okugenda okufuna obuyambi. Tugenda mu maaso. Tugenze mu bana abantu abazibu ennyo, abaana b'ennaku zino. Kayingize kafulumye ezo ozimuteekamu mwana, omutendesi w'abano muzibu. Tuba tuli awo nga Nakyala yeetutte mu kaminisita, bambuuzo n'atagala ki? Omanyi tebagala bayingirira mu matwale nga tebakumanyi. Boogera n'olulimi lw'otamanyi balimu olukyunguli. Kiki gwe naawe ate mwana ojja ozungazunga buzunzizunzi? Mukazi nga mukakamu n'ababuuzaako. Bano bambega bano bulungi oli otya? Bamulaba nga mbega. Ate omuyaye gy'afaako makabe kasita takumanya akuyita mbega. Kati ajja atuuka agamba mbu bagala kwogerako na boosi waabwe. Bamugambye mbu omukyala bamuyita simanyi Blackali. Alikwagala kuzaala wa. Unaazala waranka Nyolemuko ku nsi. Tusooke tumulagemu kayalla. Ni abooliko. Omanyi okuba nti olina gy'ogenze naye nga bw'ogenzeemu bakuberaliikiridde. Obadde oteesa oti olinawo ddiiru. Ne basooka bamukwata mpola mpola. Boosi wamwe mwennyini Yayagala boosi nti mwana sooka oyogere ensonga mwana. Mazaale nkubuuziza olina ddiiru kikawa. Kakugirako omwana kisepe omanya ziba zivuddeko. badde njagala sinkana boosi wamwe Alemeddeko ayagala kusisinkana boosi. njagala gigambayo mwennyini. Ensonga mbw ayagala gigamba boosi. Obadde oliteesa oti. Kikiteesa tulabe mwana. Kamunyugunyemu katono alabe. Tebagala kulwaluwaawo, tebakutegera bulungi. Sooka olindeko, lino ly'eggwanga pulezidenti ly'alina okutereeza. Ekyo tukiganye. Ne bagaana mbu boosi ojja omulaba otya. Osaleko wali emabega. Sooka mumusaleko. Owulya kusalako golooza biba bya mirembe. Oba olina ddiiru kuti zino meka. Kyava abawayo kaabawadde. Awo ne bagamba mwana, now you are talking. Yeah. Yavaayo ono boosi waffe. Kasita ojanta mwana ku jjaani baba bakuvaako. Kati ye ng'agamba alina gweyagala bamuttire. Wano webalanganga. Uli abayaye mwana eŋŋomba mbu wano webalanganga. Wano webalanganga. Olinamu ku jjaani. Olina ku jjaani mwana tukikole. Weeriri Yakuweza miliyoni 4. Era nga bwe bamugambye bukadde baagala buna.
awo tulayinise mwana mukamaze okuyingira akalimu kayingiddewo kalimu leero naye ono obwangu bwalina omukazi obumanyi ate abo tetulina budde bwawe owokutta ye musajja si mukazi budde bwawe abasajja tebaagala basajja bannaabwe mwana kubanga mbwe abakazi oluusi ate bagende bafuulinga in love kati olwenkeera tuba tuli awo waliwo omunene waabwe omulala kanyama ayingirawo ajja avimbye sooka obalage mwana beewa amanya bano abaana bulaba ne beetuma kati ono Michael Tyson n'olye baswaziniga barambo bakyakanolisi naye teriyo avijeroni abo tebabaayo mu abo kati mwana mbwe alinayo akalimu omugamba nti bongako engumi akuba eryekumenya bunnako omukazi agala kuta bamutire ebbaawe mwana alinayo ekizimbe kitanaba kuggwa omugendo mwambuse waggulu kati abatirawo nesacula zonna bamutire luddawa sente mbu sente diriwo naye temulekawo mukululo tebamukwata balina bangi bebakozeeko kati lyeggwanga ezzibu eriri awo okubanga abaana tebateekateekeddwa tebalina mirimu gye bafunye abamu basomye tebafunye emirimu abamu tebaasoma abazadde tebaafaayo obwavu bwe bungi ennyo teri kyakkola bino birina okubeera mu ggwanga ne bamugaba tofaayo tujja kikolako ono mbutalina kyakola kino yawajjamuwayo emitwalo nga 10 ku miliyoni ennyamwana batandise n'okukatematema nga tekanana nakujja ngamba akajaani kati olunaku luli mulindwa essaawa eyo ono yenanjala akulira abayaaye bano banyugu bw'owulira kuba nti abantu bakoze sente zaabwe abakazi balina sente n'abasajja balina sente ab'ennaku zino naye nga tomanyi sente ziva luddawa omukazi yakola ekikoosi kye kyabanyugunya omulaba ate bebituka nga bino yeesukira najja mumuteeke wansi laba entiyo laba ejjambalaati musajja bamutuusa minisita mulamba ababuuza baneesina mutawana mwagala mekanzi bawe obamba wabizimbe byonna oba mmotoka kati ebyobugaga mbu byayogerako siina mutawana gonna ku bantu minisita abaana baffe tebasoma minisita ng'omukazi ate mukazi mune yalese eddiiru tayagala kumanya kamanye n'okulabaani bonno bambadde ebyoku maaso toyinza bategeera buwakuwa tu tebaagala kumanya oli yasasudde sente tebalya tebakola nankani tebalya kasitoma nkwe ekyo ekikoosi ky'abayaaye we batebatira okukola bo tebatera kulya mu muntu yaba wadde eddiru lukwe oba waba wadde katono nenga bakkanyiza naawe kiba kyawedde tebeefuula olunaku olwaliyo nomunaye vice president olaba naye neggwanga lirina obuzibu entuno lya vice president yegwe vice president oli mufumbo waliwo gamba mbu bannange eggwanga tewawasizza tebafumbiddwa naye gwe president n'abantu babakulu b'ofuga nabo bo bafumbo nakyo kikulu nnyo ekyo tukomawo olwayo mu meeting eno bw'atyo omukisa nga azzeemu n'agufuna nga sipiika era buli omu n'amuwa ekitiibwa kye in the house. Your Excellency, sir, we have right honorable members, ministers, as advice. Ensasa genno zitandise okugwa mu ggwanga muno. Prime ministers. Era kwegamba nga abakulu n'abakulu bazze dda baani bonna bawini ba vice president. There is a big problem in our country. Kyabategeeza nti bannange eggwanga struggling. Liguddemu obuzibu wadde tubaye n'ekizibu ekibaddewo eky'obutawasa na kufumbirwa. Naye kati ate things seem to be more serious. Ebintu byeyongedde okunyiinyiitira. We have had several sessions. Batuddeko enfunda eziwezeeko. The unmarried in the country. Ng'ensonga ya butawasa na butafumbirwa. Precautions have been put in. Era nga baali bataddewo n'ennyingo zirina okugobererwa. It seems naye like mbulwankubadde bataddewo byonna nga kirabika eggwanga lyo ligaanyi. 90% of the people who were married. Okimanyi? Only 10% complied. Nti wankubadde wali 9 luli 80% in the wali 9 nga be baali bafumbiddwa abawasiza ne kati okuva lwe baateeka amateeka ago mu ggwanga 10 bokka be beeyongeddeko ku 10 ekitegeeza ekinana kikyagaanye ekinana kikyagaanye okuwasa n'okufumbirwa killings ate ttemu lyeyongedde obungi. Our prime minister
was killed. Prime Minister w'eggwanga omulamba jo abaana bamuyisaamu. Our country, it portrays a very bad picture. And therefore, right honorable members, N'olwekyo I'm here to make you know that His Excellency the President w'eggwanga no Republic of Nangayi in place ng'ayita era mu sipiika we nga alabika ayina obusungu ate kati bwafunye obukambwe. the security is supposed to enforce so that Amateeka gali asatu down okwongera obukuumi n'amaanyi mu security. put in place. There are 3 strict laws. Amateeka asatu amakakali agenda n'okuba ng'ateekebwawo. The challenge of the single. Olw'ebizibu bino ebirabiseewo akadde kano abantu basaaga busaazi kati. He came up with the President yajja n'endowooza his solution is bweti unmarried amagezi gano country of Nangai. olwabino okuba nti baganye okuwasa n'okufumbirwa. The singles are alarming. The first law, Etteeka erisooka the security is supposed to move around door to door. bekikwatako ab'ebyokwekuuma nga bajja kutambula nnyumba ku nnyumba bagenda babuuza oli mufumbo wawasa oba Is supposed to declare whether is married or not. olina okukkiriza oba okukyogera lunye Forcing mufumbo basiri mufumbo. into marriage bw'oba tolina ojja kkakibwa okuwasa oba okufumbirwa. problems. For example, Kati she or he killed nti singa ate osangibwa ng'olina ebizibu by'obadde nabyo tugeze watto bbaawo to marry to the same. olina kufumbirwa musajja era yatta mukazi we. Ab'emize n'emize mulina kufumbiriganwa. The third law is Etteeka eryokusatu in case of any domestic violence, singa ebayo yonena ayisa obi omukazi gwe yawasa supposed to intervene and ab'ekika oba ab'ennyumba eyo batebulenga mu nsonga ezo bazimalewo. clan is killed. Oba si kyo bwe kigaana ennyumba yonna oba ekika kinaasaanyizibwangawo tetwagala kuddamu kukola ki Put in place kusaaga busaazi. and Pulezidenti yajja n'amateeka ge asatu naye nga makakali nnyo. the ministers plus the vice president Yajja n'amateeka ate n'agamba galina okutandikirawo okukola amangu n'embiro. immediately Obufumbo bwa bukake have to find a way obufumbo bwa bukake with the help of the security. ate nga ate bw'osangibwa nga oba wattabbaawo oba oli nyugunya oli mutemu oli mubbi wano simanyi bankola ntya owasa mubbi munno ofumbirwa mubbi munno tewasoma oganye tewasoma kati ate obufumbo obu naye ndaba nga bulimu obuzibu. Have something to Amaka gano abagatemu n'awasa mwana alina ndowooza ki naye nga byonna pulezidenti olw'obusungu obungi n'okunyigirizibwa yagamba kibeere bwe kityo. Todda ku sayidi ya vice president. Your Excellency, the President of the Republic of Kana akakyala kaba kuba nga tekali mu TV kaagala kujjayo bujja filled the n'okabuuza gwe wafumbirwa. programs of the stable marriage Kakati ensonga eno ey'obufumbo obunywevu ate nga bwa ddala. put in the place. Mr. President, Vice President citizens are not handled. n'agamba nti bwe tabakwata na mukono gwa kyuma The country is dying. eggwanga liggwawo. The nation. Eggwanga liggwawo tujja kuba na ggwanga lijja. People who will moving around. Kati baasazeewo era President yagamba nti bateekewo abantu abanaagenda nnyumba ku nnyumba. Vice President n'agamba nja kuba omu ku bo. Honorable Speaker. Era mwebala nnyo mwenna ab'ebitiibwa mwenna babadde olunaku olwalyo nja kubanga omu ku bo. Kakati nga bw'omanyi As an opposition, ono waludda luvuganya gavumenti seeing people into marriage n'agamba okukaka abantu okugenda mu bufumbo nga sikirabyemu nnyo. is the law, but that's why Ye yagamba sijja kujembera teeka lya pulezidenti naye nga ndaba tekyali badde nga kya bwenkanya. Now that the citizens Pulezidenti yagamba bugambi saagala kumanya have failed ng'abatuuze b'eggwanga lyange bemulemereddwa 10 point okutambulira ku nnyingo ziri 10 of stable marriage, okufuna obufumbo obulungi ate obwa ddala. I instruct Ndagidde Speaker of Parliament sipiika nga bw'agambye citizens put the following: akole bw'ati. the case of domestic violence, Eggwanga libaddemu ettemu okuliisa maanyi we are okutwalira amateeka mu ngalo ekyo kigenda kukolebwako. the whole clan. Oyo yenna awulira mbu alemeredde obufumbo byakoze bitya gwe omukazi bakuwadde omukazi bwakulemye To marry, ensonga nga kika kyonna anti byabalimi okutuulamu kika kyonna nga kitwalibwa ate kuttibwa door to door, obufumbo bwakkakibwa each and everybody kubuuza wawasa wafumbirwa is not married. nedda
luggi ku luggi siwasanga sifumbirwanga bakufunira omukazi oba bakkako omusajja gano kikola ojja kukolebwako pulezidenti agenda okulako ganga bizibu wadde nnyo naga nti eggwanga lino kandi kwasa omukono ogw'ekyuma nangayi republic kakati tugenda okuddako ono tumanyi bulungi nnyo yali yawasa omwana w'abandi n'amufaako kati gwe basookirako mubamu ku basookerwako bamubuuza oli mufumbo nti nedda pulezidenti yayisa etteeka wali wulira bonna amateeka baagawulira mukazi wo aliruddewa mukazi wange taliiwo omukazi yafa ng'agamba omukazi bwe yafa numba ng'afudde namusanga wabula pulezidenti yagamba nti mulina okunoonyereza okumanya oyo agamba mbu siina muntu kikiri wakitalina muntu bw'ogamba mbu omukazi wa bba wange yafa ki okubeeraawo nina ennaku kati yagamba mbu omukazi yasanga afudde yafaaki yafaaki mukazi ekituufu yagenda okulanga omusajja atabuse kanjogera amazima sema mambo kifuule kyange simambo niambie omukazi wange nze yamutta nakkiriza mbu yatta omukazi yamutta kiki oliwuwa kwa nini mukazi wange oliwuwa kwa nini omukazi yali mwenzi omukazi yali mwenzi naye ate munangayi abantu bagala ebintu byakuzaala omukazi yali mwenzi ng'aleeta abasajja bwe mba ngenza okukola ssente nange zintawaanya n'ennyiiga kati kuwa omukazi so naalabika okutta omukazi yali amwejjako bwejja nga bwomanye tebaagala kuwasa ne bamuleetera namudigu mukaminisita bamumanya noono yatabba omanye okuwa big size wadduka kasimolo kati bakotedde nankani magurugusu bino byakukaka pulezidenti yagamba sagala kumanyirwa mugamba mutambu temuwasa temufumbirwa eggwanga baani abanalizaawo mwesinga muba muvuddewo muli mukunywa kongo munywa njaye mulya musirwa busirwa mbakaka abakazi ne bamuleetera bigi masavu yagamba nti omutemu agenda mutemu munne omulimi abe na mulimi munne omulunzi na mulunzi munne nze sibyagala ojja bigendayo watta waakyo omusajja ojja bigendayo ate bo baagala ekikulwa kitandikirewo pulezidenti wannangayi muzibu yagamba ekikulwa kitandikirewo basibire mu nnyumba ekikulwa kitandikirewo twagala baana balina otutandikirawo ekikulwa ne baleka nga babasibidde mu nnyumba kati gaana ate woogaanira talina nona makomera gyabasiba ye talina makomera yagamba nti wuwa kuwuwa tu talina makomera ate tubasibe ate tubawe emmere ey'okulya simanya akuna iyo kati baali bamanyiimu abantu baabwe nga babatambuddemu kati omu w'amagezi wa pulezidenti kyava ajja amukomerawo ndowooza ozijjukira n'amujjukiza baalabaganako ne boogereganya etteeka lya pulezidenti mu nkola yajja nayogerako naye bawulu mu ggwanga kati nga pulezidenti ayagala bawulu mu ggwanga nti afe ne wano nga tuli wawula omanyi waliwo emizigo egimu gy'osanga bonna bawuulu naye nga mu kuyingiza n'okufulumya bannaye nga kizibu nnyo naye nga tebaagala kuwasa kati pulezidenti yagamba situwagala bya kuzanyira ku baana b'abannammwe ono y'omukyala tukuleetedde omukazi nanno nga ate abavubuka si bonna babikola tebaagala kuwasa tebaagala kuzaala naye nga ate babaagala abawala n'abalenzi twagala bintu byakubeera ku masitreet kuzaalazaala twagala n'osanga omuwala alina obwana bubiri omubuuza tate w'obwana tamanyi na kumanya abaani bamuzalamu oluusi abamanyi naye babeegaana kati ono pulezidenti yabigaana ono ye bbaawo ono ye mukyala gwe ono ye mukazi wo tukoye obwana bw'oku street bano balina kuba bafumbo bagamba RDC wuuyo emaali yiyo naye singa bwe kirina wano banaye singa nga byali badde byangu abantu nga tufa obuwulu oluusi togaana tewali byakugaana ogaana ki n'obukazi obuwala obw'ennaku zino n'abakazi abamu timwagala kufumbirwa ago bawadde alabika ayagala n'asika busisi bagamba ennaku nnyanga ziyise bano anti byabukake omwami agenda okudda ng'omukazi yali akoze ku mirimu gw'owaka akwagala mu maka gange ogera kutambula omusajja agamba nkugoba genda gange wansanga ndi bulungi mbu yali yeemalira ebizibu bye bizibu ki byomala eriyo ekizibu kyotayinza kumala musajja wattu nawe mukazi wattu ekyattonderwanga bw'okimanyi amateeka ga pulezidenti
yona gamba sika amateeka ga president kakati omanyi bano baali banyugunya fumba mmere enjala enuma mvudde ku mulimu kakati agamba omukazi tafumba mmere ngenda okudda ng'enjala ennuma tewali kaliyo munne n'ayagala amujjukize kasita otulugunya omukazi bagenda kutta ekika kiramba nze saagala kufa kamufresh ekyange kakigambe sooka owulire wulira bw'otulugunya omukazi gwe baakuba gwe wawasa kika kye bajjawo olunaku lumu nenze sooka olabe omukazi bakamukuba potable naye nze bansitulya tanuulu kubunkenka ogukazi gunene ogukazi gunene ndi ku tanuulu oli kana ka potable namala nemusiima nanjagala bampa omunene ne bampa omukazi abakazi bannange ensinzibu ontali muki gwe baawa omutono era yagala munene gwe baawa omunene era yagala katono bagenda kusiba kamufule oli musibe kiteka bansibe nze ate sita okufa naye nga kimutote yaganye kifetu ekika nkiwaddeyo naye bannayiri neggwanga zibu nnyo president alina obuzibu tinge naye bano abantu sooka okomewo nawe sooka oyindeko mbwe eggwanga oli osimanyi osanyawo ekika byogera obimanyiko ebyokuba nti batta abantu bo bagenda kutta etteeka ndi wakulimenya leero etteeka yagamba kalimenya leero gwe bagenda omuntu nno aba akooye kulira amazima omukazi atafumba waka muganda wange omukazi mbu tayagala kufumba emmere omukazi afumba n'omuwa emmere sambwa emmere weeri eka erimu naye okimanyi nti mulimu n'abakazi abatagala kukola mirimu gy'awaka tazaala tafumba tayoza nnyumba tayera nnyumba tayoza ngoye bangalo bunani ebintu byadamu mbugumiikiriza muyigirize emyaka egyera nga tukyakuyigiriza nze ŋŋenze sooka okomyewo omwana kyali naawe mutuleetera ebizibu ngondetera ebizibu bibaddewo nnyo abantu nga beenyiwa ku bakazi oyagala kunkuba kiki naawe abo nno be bakutwaliyo omukazi ngaalabika akakazi ko kabadde kamukoli ate okayagala okukajjawo lino eggwanga baligenda wa pulezidenti oyo n'obuzibu laba omwana ono ye vice president naye banaye bagamba nti no preach what kuba enjiri ku ebyo byosobola okubanga nawe byokola akati vice president oli mufumbo oba ne vice president w'eggwanga ino bannange president sinakulaba na mukazi ng'ate amakulu aba munnange simanyi naye president ne vice president wo bannange ono ye vice president najja sinka ne president mu lutuula olw'ekyama Thank you, Your Excellency. bw'atyo amusisinkana A reporter. kati ng'aleese lipooti okusinziirako ebyo bibadde bigenda mu maaso gye babadde batambulira mu ggwanga lino nangayi kubanga mune y'omu ku babadde batambula okulaba eggwanga bwe litambudde mu nsonga y'ebyobufumbo registered any domestic violence and all happily married and fear the Lord. Ekyomukisa nga munnanga abantu bakkiriza etteeka balikutte era n'amateeka bagatambuliddeko bulungi nnyo domestic violence kwegamba okutulugunyizibwa mu maka nga kulabika kukendedde tukuli nayo. For the report you have brought, weebali report gy'ompadde. Know that President gender-based violence n'abamusiimu n'agamba bwe kiba nga kirimu ekito nga tekyali n'akaniffujjo mu maka they are now settled therefore era ng'abantu abafumbiddwa batudde bulungi mu bufumbo. Kirungi nnyo kirungi nnyo beebale kukwata mateeka tugenda kwongerako tujja bbawa ebirala ebinaaba byetaagisa mu katundu akaliddako woka okuva mu best entertainment Uganda. Kale mwebale ddala nsigala ndi VJ Ronnie the Master nga bw'okategedde keekako anti okitegera bulungi nnyo